amagye galumba olubiri nga gaduumirwa Idi Amin eyali omusirikale ebiseera ebyo. Olubiri lwa Kabaka Emmengo lwataagulwataagulwa ekyaviiramu Kabaka Muteesa okuddukira e Bungereza n'abeera mu buwaŋŋanguse omulundi ogwokubiri. Abayizi abali wano abasoma ebitabo ennyo, waliwo ekitabo ekyawandiikibwa Ssekabaka Muteesa kye yatuuma okutaaguulwataagulwa kw'obwakabaka bwange, The Discretion of My Kingdom. Yawunzika n'ebigambo bino, yagamba nti oluvannyuma lwa byonna nga biwedde ndiddizibwayo mu nsi yange mu bantu bange, kubanga Abaganda tebalitereera okutuusa nga nkomyewo. Essuubi yalirina mummwe muffe abali wano, era nzikiriza nti essuubi eryo likyatambula. Ng'ali eno Ssekabaka Edward Frederick Luwangula Muteesa II yakisa omukono, yajja omukono mu ngabo nga 2 Museenene 1969 ekebwa mu kibuga London mu ngeri y'ekiseera okutuusa ensi ng'eteredde. Kuno era lwakakasa nti Omulangira Ronald Mutebi asikire kitaawe nga bwe yali amulaamidde. Mmwe abalina obusobozi okufuna eddaame lya Muteesa mujja kubiraba. Yagamba mutunuuliranga nnyo ki omwana wange Mutebi. Munnabyabufuzi Jolejjo Kiwanuka yakwasibwa akabugo kubanga mukimanyi natebeerawo nga terinaaki kabaka. Ate omukolo okufuula kabaka gw'okubikka ki akabugo. Munnabyabufuzi Jolejjo Kiwanuka mutabani we akyaliwo ye yakwasibwa akabugo n'akakukusa okutuuka e London kisobozesa Omulangira Mutebi okutuukiriza akalombolombo k'okubikka ku njole ya kitaawe, ekitegeeza nti yali afuuse kabaka. Era kino kyamufuula kabaka asoose okubikka akabugo ng'ali bweru wa Buganda, era ne Katikkiro Mayanja Nkangi n'amulangirira nga kabaka wa Buganda ali mu buwaŋŋanguse. Ssaabasajja Kabaka yafuuka kabaka ng'ali mu buwaŋŋanguse. Ekikolwa kino kyanyiiza nnyo gavumenti ya Milton Obote eyali aweze obwakabaka mu 1966 era n'ayisa ekiragiro nti singa Mutebi alinnya ekigere kye ku ttaka lya Uganda alina kukwatibwa. Mutebi asumikibwa nga Ssaabataka wa Buganda nga 25 Gatonnya 1971 Gatonnya ye January. Katonda akuuma Buganda ateebaka yagenda okulujjako eddiba nga Idi Amin eyali munywanyi w'Obote amwefuulidde n'awamba gavumenti. Kati olwo Obote naye n'abeera mu buwaŋŋanguse. Mu nnaku ntono nnyo ng'amaze okuwamba gavumenti, Amin yalangirira ng'enjole ya Ssekabaka Muteesa II bwe yali ey'okuzzibwa ku butaka eterekebwe mu bulombolombo obujjuvu nga kabaka wa Buganda. Ekyo nno kyasanyusa nnyo Abaganda. Nga 31 Mugulansigo enjole ya Ssekabaka Muteesa yazzibwa ku butaka n'eterekebwa mu masiro e Kasubi nga 4 Mugulansigo 1971. Awo eyali amaze okufuuka Ssaabataka Mutebi yaddamu okukola omukolo ogw'ennono
ogw'okubikka akabugo, naye yagukolera bweru w'amasiro, era oluvannyuma lw'ekyo yatambulirawo n'agenda kubaka kabaka, kubanga kabaka taziika. Olw'okuba omukolo gw'okubikka akabugo gutegeeza nti aba afuuse kabaka, n'olw'ensonga eyo okugumaliriza yalina okutambulirawo, kubanga kabaka tatunula ku bagenze. Omukolo ogw'okusumika ng'asikira kitaawe ne gukulemberwa Mugema Disani Mayanja, omukulu w'ekika ky'Enkima, era n'amulinnyisa ku Namulondo Nansangwa, era n'asumikibwa okufuuka Ssaabataka akulembera ebika by'Abaganda. Idi Amin ng'ali ne Arap Moi eyakiikirira Pulezidenti Kenyatta owa Kenya, emikolo baagisanga wakati, ne beewuunya nnyo okulaba Abaganda abaali baakamala okutereka Muteesa nga bakuba eŋŋoma n'okuzina amazina nga baaniriza kabaka waabwe omuggya. Kino nno Idi Amin yakiraba ng'Abaganda abaali bamusalidde akakodyo ak'okuyita mu kutereka enjole ya Muteesa okuzzaawo obwakabaka obwali buwereddwa, era kyamunyiiza nnyo. Mu bunnambiro olukiiko lw'amagye lwatuula oluyitibwa Defence Council ne luyisa ekiwandiiko nga kigamba nti wadde Abaganda baali bakkiriziddwa okukola emikolo gyonna n'obulombolombo ebikolebwa mu kutereka kabaka, naye obwakabaka bwali tebunnakkirizibwa kubeerawo. Kino kye kyaviirako Abaganda mu kiseera ekyo okukozesa ekya Ssaabataka akulira ebika bya Buganda, kubanga kyali tekiwerebwanga. Abasinga baali bamanyisa abasajja kye kyawerebwa, naye ekya Ssaabataka kyali tekiwerebwanga. Baakola kino naye nga basekera mu myaganya gyangalo, kubanga emikolo gyonna egimussaako okufuuka kabaka wa Buganda baali bamaliriza okugituukiriza nga babuzaayo omukolo gumu okumutikkira ennaggalabi ku Namulondo ey'obutonde. Ide mu ngalo kuba bajjajjaffe baali bagezi. Obanga yayitaawo nange nzikirizibwa okwogera bino. Buganda yaliwo, Buganda weeri, Buganda ejja kubaawo. Ssaabataka ayingira Uganda mu kyama okubatizibwa, okusumikibwa. Ssaabataka Ronald Kimera Muwenda Mutebi owookubiri yaddayo e Bungereza ku misomo, nga 3 Muwakanya ye August, nga 3 Muwakanya 1971 yakomawo okuwummulako, era n'ayanirizibwa mu ngeri ey'ekitiibwa ennyo eyatuusa ne Idi Amin okutandika okumwekengera. Nga 17 Muwakanya 1974 Namasole Saara Kabejja Nalule Kisosonkole yava mu bulamu bw'ensi mu ddwaliro lya St. Teresa e Wimbledon eky'omu Bungereza, era omulambo gwe ne gukomezebwawo okuterekebwa ku butaka. Mutebi yeetaba mu kusaba mu kkanisa ku Lutikko e Namirembe, kyokka teyagenda kumuziika oba kumutereka olw'okuba yali amaze okufuuka kabaka nga bwe twakirabye. Guno gwe mulundi ogwakomererayo okujja mu Uganda neyeekuumira e Bungereza olw'embeera z'ebyobufuzi ebyali bitandise okwonooneka. Mu 1979 Idi Amin naye yamaamulwa ku bukulembeze amagye ga UNLF ageegattirwamu ebibiina by'Abannayuganda eby'enjawulo, era oluvannyuma lw'okumaamula ku bukulembeze Profesa Yusuf Kironde Lule n'alayizibwa nga 13 Kafumuulampawu okutandika okukulembera Uganda. Kafumuulampawu ye April, mukitegedde maddiramu mulereza akaaliwo nga Yusuf Lule ye President. Kabaka Mutebi yayingira Uganda mu kyama n'abatizibwa
mu kkanisa, era omukolo guno gwakolebwa Reverend Canon Samuel Kasujja w'Embuga Kibirige nga 9 Muzigo 1979, era olwamaliriza omukolo guno n'addayo e Bungereza. Mulaba nti emikolo gyonna emikulu mu bulamu bwe yakomangawo n'agikolera ku butaka, oluvannyuma n'addayo. Kyokka Profesa Lule, mwabasoma ebyafaayo mukimanyi, mu bukulembeze teyabandaalamu, yaggyibwako olukiiko lwa National Consultative Council nga Sebaaseka nga 19 Sebaaseka 1979, n'asibirwa e Tanzania, ekyaviiramu abantu okwekalakaasa. Ekyaddirira kwali kuzzaako munnamateeka Godfrey Lukongwa Binaayiisa, ate naye n'aggyibwako kubanga teyabugumya na mbooge, yaggyibwako nga 12 Muzigo 1980. Awo ennaku yafuga mmeka musobola okuzibala. Okulonda mu 1980 Milton Obote n'alangirirwa nti awangudde okulonda, era oyo bamuyita Obote 2. Awo enyiike yakomawo mu mitima gy'Abaganda, era mu kiseera ekyo obuwanguzi bwa Milton Obote bwaviirako eyali akulembera ekibiina ekya UPM mu biseera ebyo bwe bayitanga Yoweri Kaguta Museveni, eyali amuvuganyizza okutegeeza nti obululu bwali bukwatiddwamu, era ye yali tasobola kufugwa mu biseera ebyo, ne yeesogga ensiko. Okwesogga ensiko, Museveni yali atonzeewo ekibiina kye bayita Popular Resistance Army. Kyokka bwe yeegattibwako Profesa Yusuf Kironde Lule n'abalala ne bakyusa erinnya ne kiyitibwa Uganda National Movement, nga Lule ye ssentebe waakyo, ate Museveni nga yaduumira National Resistance Army NRA. Olutalo lwali lukyagenda mu maaso, ate Tito Okello Lutwa n'awamba gavumenti ya Milton Obote nga 29 Kasambula 1985, ekintu ekyayongera ennyo amaanyi mu baali mu nsiko abaali balwanyisa gavumenti y'Obote. Abamanyi ebyafaayo mujjukira nti olutalo lwali lukalubyemu naddala Katonga ne mu bitundu ebyenjawulo olw'abantu ba Buganda abamu abaali bagaanye okwetaba mu lutalo. Tugenda ku mutwe ogugamba Kabaka yeesogga ensiko. Nga bamaze okukitegeera nti abantu ba wano bawulira era bategeera era bakkiriza mu muntu ki, Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yasalawo okuyingira mu Uganda mu ngeri ey'ekyama ennyo mu mwezi gwa Ntenvu 1985, ng'azze okuzza amaanyi mu bajaasi mu lutalo olw'okwenunula ng'atandikira ku mugga Katonga, olutalo we lwali lwesibidde. Yatuuka ne mu masaza omuli Buddu, Kooki, Butambala, Singo ne Bulemeezi, n'okusingira ddala mu Bulemeezi olutalo gye lwali luyindira nga lukulemberwa Yoweri Kaguta Museveni eyali omuduumizi wa NRA. Nsaba abali mu weema eyo tegeere ate mubiteekeko omulaka. Oluvannyuma lwa 1986 awo abamu twali tuzaalibwa 1986. Olwo Yoweri Kaguta Museveni n'alayizibwa nga pulezidenti wa Uganda omwaka ogwo. Oluvannyuma lw'olutalo, Ssaabasajja Kabaka Mutebi yakomawo mu ngeri eyakasirise ennyo, era nga 15 Muwakanya 1986 n'atebengera bulungi ku ttaka lya bajjajjaabwe wano. Ku lunaku olwo lwennyini Pulezidenti Museveni lwe yasisinkana abataka b'obusolya mu State House Entebbe ne bamukwasa ekiwandiiko nga bamusaba okuzzaawo Obwakabaka ne Federo awamu n'ebintu byonna ebya Buganda ebyali byanyagibwa Milton Obote. Abataka bwe baava Entebbe baggukira Komamboga ewa Patrick Kiwanuka,
Ssaabasajja gye yali akubye olubiri kuba embiri zonna zaali zoononeddwa Kawenge n'Obote, era eyo gye baawoleza olutabaalo bwe baalimu nga basisinkanye President Museveni. Mwe abajjukira mukimanyi nti olubiri lw'Emmengo bwe lwalumbwa, abasajja baatwala n'ettayiro ezaali wansi bwe bujjo n'ebifaananyi byonna n'amaliisa ne babiwangulamu. Mu kifo ky'okutereka ebyafaayo ebyo bijjukirwe, babiwangulamu okwongera okubisaanyaawo bisaanewo era bisaanirewo ddala. Abakana n'omulimu ogw'okuzzaawo obwakabaka bwe, ebyo ebyali bisabiddwa President Museveni, Ssaabasajja teyabirinda n'abakana n'omulimu ogw'okuzzaawo obwakabaka ng'atandikira ku kuteekawo olukiiko olwamanyibwa nga Ssaabataka Supreme Council, era yaluggulawo nga 25 Ssebaaseka 1991 ku Sharing Hall Ensambya, kubanga Bulange yali ekyali mu buwambe. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga, Katikkiro wa Buganda leero, yali muvubuka era yali muwandiisi w'olukiiko lwa Ssaabataka Supreme Council. Mukitegedde gye biva n'omulimu ogw'okuzzaawo ebitongole byonna ebyaggyibwawo mu 1966 ng'Obote akubye olubiri lwa Ssekabaka Edward Frederick Walugembe. Ssaabasajja Kabaka atikkirwa Engule ku Kasozi Naggalabi e Buddo. Olukiiko luno olwali lulondeddwa olwa Ssaabataka Supreme Council lwe lwatambuza obwakabaka nga lwetaba mu nteeseganya ezitaali zimu ne gavumenti ku nsonga za Buganda, era lwenyigira mu nteekateeka ezatuusa gavumenti okukkiriza wabeerewo okutikkira Engule ku mikolo egy'obuwangwa n'eddiini e Buddo nga 31 Kasambula 1993. Amatikkira agaali gasembyeyo okubeera ku lusozi luno gaali gabaddewo emyaka 51 emabega nga Ssekabaka Edward Frederick Walugembe Luwangula Muteesa II atikkirwa. Kale kino kyali kitegeeza nti abantu bangi nnyo mu Buganda n'ensi yonna baali tebalabangako ku mukolo ogufaanana ng'ogwo nga Kabaka atikkirwa. Ndowooza ekyo twali kikubidde mu ngalo. Ogwetabwako abagenyi ab'amaanyi okuva munda mu Uganda n'ebweru waayo gwalagibwa ku ntimbe za TV nnyingi mu nsi yonna, era abantu bangi ne beewuunya ebyobuwangwa bya Buganda ebikolebwa ku matikkira ebijjudde obugunjufu. Enkeera ku Sande, Ssaabasajja yasabira mu Ekereziya Lutikko e Lubaga okwebaza Katonda okumuyisa obulungi mu mikolo, ate nga 2 Muwakanya ye August naggulawo olukiiko olukulu olwa Buganda nga gwe mulundi ogusoose ku mulembe gwe era ogwasookera ddala okuggulirawo olukiiko mu Bulange Emmengo emaze okuddizibwa Buganda, era omukolo guno ne President Museveni yaguliko. Federo byagwa butaka emabega ng'okutikkira tekunnabaawo mu 1989. President Museveni yali amaze okulonda akakiiko ak'okubaga ssemateeka omuggya anaasikira oyo yakolebwa Milton Obote eyajjawo obwakabaka ne Federo, era akakiiko kano kaali kakulirwa omulamuzi Benjamin Odoki. Ssaabasajja Kabaka n'Obuganda bwonna okutwalira awamu baalina nnyo essuubi mu lukiiko olwabaga ssemateeka wa Uganda omuggya kati amanyiddwa nga ssemateeka wa 1995 nti obwakabaka bwa Buganda baalina essuubi nti bwali bujja kuddizibwa enfuga eya Federo eyaggyibwawo Milton Obote, kyokka kino kyagwa butaka. Okugwa obutaka nga 27 Muwakanya 1999 nali mu senior 1 tukaddiye
Ssaabasajja Kabaka bwe yafunira Obuganda Nnaabagereka Sylvia Nagginda ku mbaga ey'amaanyi ekyasinze okusomboola abantu abangi mu kyasa eky'e19 era nga yeyaggalawo ekyasa kino. Mutunda omwaka gwa 2009 wano nali mmaze okutikkirwa diguli esooka. Natikkira diguli esooka mu 2008. Basajjango Beeka bano bajjukira. Nali ntegeera bulungi Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi owookubiri yagaanibwa okulambuzibwa essaza lye ery'e Bugerere nga gavumenti eyagala amala okusaba mu biseera ebyo eyali Ssaabanyala Beeka Kimeze ekyaviirako abantu mu Buganda okwegugunga okumalira ddala ennaku 3 era mu mbeera eyo abantu 30 baafa. Ebyo Beeka abijjukira yali akyali Kololo High. Yali era gavumenti emugaanye okulambula essaza ly'e Buluuli nga bagamba nti yalina kumala kukkirizibwa mwogeza butamanya Ssaabaluuli. Mubijjukira nga 16 Mugulansigo omwaka 2010 abazigu n'okutuusa kati abatakwatibwanga baayokya amasiro ga Bassekabaka e Kasubi Nabulagala ne gasaanawo. Era enkeera Ssaabasajja Kabaka yagalambula ekyamutuusa n'okutenguka n'okutegunkana. Mwanyi kye bayita okutegunkana mu Luganda? Empologoma yatonyeza ezziga ng'atuuse mu masiro amaze okulaba nti ekyafaayo kyali kiyimiriddewo emyaka n'emyaka kyali kimaze okuggibwawo embeera ey'ekiseera ekitono ddala. Tekebwawo ennongoosereza mu tteeka ly'ettaka mu mwaka gwa 2008 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olukiiko n'abantu ba Buganda beeyongera okukirwanako, beeyongera okuliwakanya ekyaviirako gavumenti nga 18 Kasambula 2008 okukwata ssentebe w'akakiiko akasomesa ku bukyamu bw'ettaka lino Mukyala Betty Nambooze Bakireke eyali minisita w'amawulire era omwogezi w'Obwakabaka omutongole ebiseera ebyo Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'omumyuka Oweekitiibwa Medard Lubega Sseggona ne baggalirwa era ne babungeesebwa mu makomera ag'enjawulo mu ggwanga. Era oluvannyuma baateebwa baminisita bano baali basaale nnyo mu kwogerera etteeka ly'ettaka. Ki kye tuyiga? Omwogezi w'Obwakabaka omutongole ebiseera ebyo ye Mukuumaddamula kaakano. Okuziba ne bumala ne bukola ki? Ne bukya. Tewaliwo kintu kya lubeerera. Ffe gye tubeera tutera okwegamba era nga ffenna abatudde wano olwaleero emyaka 10 okuva kati ffenna abali wano tujja kuba bafu. Emyaka 10 okuva kati ffenna tujja kuba baki? Bafu. Ekitegeeza tulina obuvunaanyizibwa okukola bye tuteekwa okukola mu biseera bye tuteekwa okubikoleramu mu mwoyo gwennyini omutuufu. Mu abavubuka ba Nkoba za Mbogo ffe we twabeerera mu Zambogo 25 26 ndowooza ne Zambogo we yeegattira ne tufuna ssentebe w'abassentebe mu ggwanga lyonna. Twabeeranga bangi. Ku ssaawa zino Bazambogo mwali badde mujjudde wano naye bali luddawa? Awo tujja kunenya ssentebe Beeka Ssejjengo nga tumubuuza bassentebe b'amatendekero bali luddawa era bakiikiriddwa abantu bameka? Ekitundu kya Kabaka ng'Omulangira Ronald Mwenda Mutebi ne tulaba ekitundu kya Kabaka nga Ssaabataka ng'amaze okubikka akabugo. Njagala tuyitemu mu bufunze ng'afuuse Ssaabasajja. Ekyatuleese wano
kwe kuyita mu bulamu bwe okuva gy'avudde tutuuke we tuli enkeera tugende okujaguza nga kye tujaguza tukimanyi. Tuyimiridde wano nga tukimanyi nti newankubadde yalangirirwa kitaawe nti aliba kabaka neera tekyajja buki buzzi. Ekyokubiri tukiyize nti newankubadde yalangirirwa era ng'ali yakola n'okwewaayo kwe kwonna okubanga olwaleero ye Ssaabasajja era twali kikubidde mu ngalo. Eddala okuva 1993 ng'akulembedde Obuganda mu nkulaakulana ey'ekitalo ng'aluŋŋamya, ate mujjukira nti omulembe yagukola ki? Yagutuwa. Nga pulezidenti wa Amerika omuvubuka bwe yabuuza Abamerika, yababuuza nga tonnabuuza Amerika kyekkoledde, buuza kyokoledde Amerika. Tonnabuuza Buganda kyekkoledde mu myaka gino gyonna nga tujaguza amazaalibwa, weebuuze gwe Buganda ogikoledde ki? Oteekwa omulembe gwaffe ffe abavubuka gwe mulembe ogwagala ebiki? Ebyangu. Buli muvubuka bulooka wa ttaka, bulooka w'amayumba, buli muvubuka ddiira. Kale nga tonnabuuza obwakabaka bukoledde ki, weebuuze muggwe mu mwoyo gwo obwakabaka obukoledde ki? Ebikulu ebirala mu bufunze tera n'okunywera nti ebintu byonna mu nsi bisoboka eri oyo eyeewaddeyo okukola ekyo kyateekwa okukola. Mu Ntenvu wa 1985 mu kyama ennyo Kabaka Mutebi tukirabye nti yeesogga Uganda ng'ayitira e Rwanda n'ajja wano. Yeetaba mu lutalo olwaleeta enkyukakyuka mu Uganda. Ekyo mwali kikubidde mu ngalo. Olw'okuba tuli ku ttendekero basomesezaawo bayizi. Dr. Anthony Wamala ow'ekitiibwa yansomesa n'aŋŋamba nti mu Lungereza bagamba success is never given, success is earned. Obuwanguzi tebugabwa, obuwanguzi bukolererwa. Era obuwanguzi Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka yabukolerera. Mbula tukitegedde bulungi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yaleega engoma mujaguzo kawulugumo era ne ziteekebwa mu lubiri lwazo e Kabowa, ate enkeera n'aleega Nannyonyi. Mwe mukimanyi nti mujaguzo ye Kabaka yalina okuzzaawo engoma z'Obwakabaka, kyebava bamuyita muzzaaki? Muzza ngoma. Obuyinza bwa Buganda buli mu ki? Era n'abaana bayitibwa abaana baaki? B'engoma. Ebintu bingi ebizze bibaawo okuva olwo okutuusa kaakano. Tukimanyidde ddala ebizze bibaawo, enkiiko za Buganda zaddawo, ziggulwawo ne ziggalwawo, tujaguza amatikkira buli 31 Kasambula, amasomero gazimbiddwa. Mulaba ekizimbe gali kwoleka Kabaka Mulondo, Buganda Royal Institute of Business and Technical Education weeri, Mutesa Royal University weeri, Bowa Lubiri High zigaziye. Ebyenjigiriza bigundidde, abantu bajjanjabwa balamu, programs muzirabe mwanyi terimba abantu watulaga ekintu kimu. Era nga nziramu ebigambo bye natandise nabyo. Obaffe abatujje, obaffe oba abaliddawo, obaani, Buganda yaliwo, Buganda weeri kubeerawo. Mmwe abavubuka okutegeera obuvunaanyizibwa n'okuddamu okufuna olugero luno okuluyitamu n'okutegeera nti obuvunaanyizibwa obw'ensi eno okugenda mu maaso bwammwe. Njagala okwebaza abaleese abaana bano abato ab'essomero, kubanga bano batuukiriza olugero lw'Abachina olugamba nti bwe mpulira neerabira
naye bwe ndaba nzijukira, kyokka ate bwe nkola ntegeera. Bano ne bwe balyerabira ebyogeddwa wano balijjukira nti ennaku z'omwezi zino ku lunaku luno mu kiseera kino baatuula ku Buganda Royal Institute nga bajjukira obulamu era nga bayita mu bulamu Ssaabasajja Kabaka bwe yatuyisaamu okutuusa we tuli. Abavubuka abangobaza-mbogo mu Buganda, okunoonya ebyafaayo bino mugende mu ssettendekero zonna, mubisomere abaana ate mubibawe, mubalambulule bamanye obwakabaka bwabwe gye buva, olw'ensonga atamanyi gy'ava mazima ddala ne gy'alaga takola ki atuuka. Ekitufuula kye tuli tubirabye mu byafaayo bino, tubirabye mu bulamu bwa kabaka waffe, kyekitufuula kye tuli zensa. Mukitegedde zeki? Ensangi zino abavubuka mugenda ku mitimbagano, bino byonna bye tulabye tetulabyemu kuvvoola bantu baki bakulu. Ffe kijja kukuumwa nga twekuumidde mu buntu buli obulamu obutufuula Abaganda, obwegombebwa okuviira ddala kuba anyone yeeyita great. Bonna baali banoonya ekintu ki? Nsibuko y'omuggakiira, naye si kye baali baagala, baali banoonya Bwakabaka. N'Abazungu abajja wano baali banoonya bwaki? Emyaka egyo gyonna Abazungu baayita gye bayise nga abantu bayita bute. Baatusanga twambala, baatusanga tulina gavumenti, baatusanga tuli bateeketeeke. Ekibuuzo, bino byonna bye tujjukira olwaleero byateekebwateekebwa emyaka 1000 emabega, bwe mumuli kabaka waffe gwakyakutte. Ekibuuzo, ffe tubitegedde abavubuka abaliwo? Mbasaba muddeyo nga mwefumiitiriza ku ebyo, y'engeri yokka gye tujja okuwagiramu abakulembeze baffe okutuusa Buganda ku lulimi lwange, okusaba Katonda Liiso Ddene, Lugaba, Dunda, Namugereka, Kiwamirembe, omuyinza wa byonna era omuyinza wa buli kantu, atukuumire Ssaabasajja Kabaka, amuwe obulamu obulungi, amuwangaaze, era ng'abavubuka amuwe essanyu n'okwongera okutukulembera obulungi n'okutulambika. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Kama tusobodde okwekubira mu buweereza n'okutuuka kaakano, wakumiddwa ekyoto kino, nsaba mukubireko engalo ez'amaanyi. Bw'olaba omuntu ali mu myaka gyo oba akusingako akatono ng'alina ebyafaayo ng'abyogera bulungi, tufuna okwegomba. Oluvannyuma tufune okwogera kuva mu bakama baffe, buli omu awulira emirembe nga bagenda okusanyusa abagenyi. Nyaniriza nnyo ssentebe w'abavubuka mu Buganda, era teriiko nkenyera yonna, bwedda agikutte bulungi, ne basajja be abakubugiriza bulijjo nga batuku byoto, ate ne mulyoka mujja ku kino. Somesa tegeka abaana mangu mangu, tewali budde.
Tunews Uganda tuona ku Buganda ndoyo akasikiye ak'okulamu bwa Ssaabasajja Kabaka kakulembeddwamu bano abaana ba Amuka Embuya. Tujja kwonoona bwe twongerako amanyi amasomero 2 nange muyimba kati mpezeza amasomero gange aga 3 gamanyi okuyimba alire ddala. Omukyala aliwa namukisa yangu okose n'ekibuuzo ekirala oba ekyanayana akiddamu ekyenkima jangu sebo tolandaga neyanzanyusibu neyanzege erinnya Omulangira Kimera Akirizi mafumafu ssentebe Buganda Bumu nze n'okasula wane nawimba y'akayimba nokawembwa nekalya nozaako akagere paka lwafu Kabaka bw'aba agenda okutikkirwa e Naggala amwebalama talina kumubuuka mayanja era Kabaka aluyita ng'agenda kutikkirwa. Bw'amala okutikkirwa tadda era taluddako. 1994 Oweekitiibwa Josh Mayanja Nkanji eyali Katikkiro wa Ssekabaka Muteesa II yazzaayo Ddamula bwe yali akumidde emyaka 30. May 1994 nga yakamuzzaayo ku olwo lwennyini yakwasa Katikkiro omuggya Oweekitiibwa Joseph Mulwannyammuli Ssemwogerere Ddamula amulamulireko Obuganda. Ennaku z'omwezi ezo muzitegedde. Bintu bingi ebyabaawo awo. Olukiiko lwa Ssaabalamuzi Benjamin Odoki lwafulumya ekiwandiiko ku nfuga abantu gye baali bettanira abantu mu Buganda ebitundu 67 n'omusobyo ne bakkiriza nti bettanira Federo. Ebyo byonna byaliwo oluvannyuma lw'amatikkira. Mu kutula Nsanja 98 ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda baatandikawo kampeyini y'okuwakanya etteeka ly'ettaka eryali lyanjuddwa mu Paalamenti. Newankubadde lwali gutyo nga lumu Kasambula 98 Paalamenti ya Uganda yayisa etteeka ly'ettaka wakati mu kuwakanyizibwa Ssaabasajja Kabaka, olukiiko lwa Buganda n'abantu ba Buganda. Era nga 10 Kasambula 1998 olukiiko olukulu olwa Buganda lwayisa ekiteeso amatikkira g'omulundi ogwo gajjukirwe naye nga gajjukirwa mu kukungubaga olw'etteeka eryo eryali liyisiddwa. Nga 27 Muwakanya 99 Ssaabasajja lwe yafunira Obuganda Nnaabagereka wa Buganda Sylvia Najjinda ku mbaga gye twayogeddeko. Kasambula 2004 olukiiko lwa Buganda lwawakanya alipoota ya Ssempebwa eyali egendereddwamu okukyusa mu ssemateeka wa 1995 ng'eno yali ereese ekirowoozo kya Buganda okufugirwa ku musingi ogwa Regional Tier. Awo ebintu bingi byabaawo mu bungi kyokka nga 8 Gatonnya 2006 Oweekitiibwa Mulwannyammuli Ssemwogerere yazzaayo Ddamula n'oluvannyuma Ssaabasajja Kabaka nga 28 Ntenvu 2005 n'amukwasa Oweekitiibwa Daniel Muliika okuddira Katikkiro Joseph Mulwannyammuli Ssemwogerere mu bigere. Nga musanvu mu kutula Nsanja 26 Ssaabawolereza wa gavumenti ya Buganda Oweekitiibwa Godfrey Lule yayanja ekiteeso ekiwakanya enfuga ya Regional Tier eyali eyisiddwa Paalamenti ya Uganda. Nga 11 Apuli oba Kafumulampa 26 amagye ne poliisi byatera Ssaabasajja Kabaka emisanvu mu kkubo nga bamugaana okugenda e Nakasongola.
nga 15 omwezi gwe gumu olukiiko lwa Buganda lwayisa ekiteeso nga luwakanya ekya gavumenti okugabira omuyindi Mmette ekibira ky'amabira mu Kyaggwe okulimiramu ebikajjo. Tubasaba basebo ne banyabo Zambogo bwe munaabikwata bijja kubayamba okujjukira ebintu bingi naye tubiyitamu mu bufunze. 27 Ssaabasajja Kabaka yalonda akakiiko ka Central Civic Education Committee nga kakulemberwa mukyala Betty Nambooze Bakireke okubangula abantu ba Buganda omulimu gwe bakola obulungi ennyo, era omulimu ogwo mugujjukira gwavaamu ebintu bingi. Etteeka eryo newankubadde lyamala ne liyisibwa naye waabeerawo embeera nnyingi okusomesa abantu okutegeera embeera y'ettaka. Nga 29 Ntenvu 27 Ssaabasajja Kabaka yadda mu bbaluwa ya Pulezidenti Museveni ng'amutegeeza ng'akakiiko ako bwe kataalina kabi konna okuggyako okubangula abantu mu Buganda ebikwata ku ttaka. Era nga 18 Kasambula 28 Minisita w'ebyamawulire Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga n'omumyuka we Medard Sseggona n'omukungu Betty Nambooze Bakireke baakwatibwa. Ebyo byonna mubijjukira. Nga 31 Ntenvu 28 Ssaabasajja Kabaka yasiima n'alonda Oweekitiibwa John Baptist Walusimbi wa Katikkiro. Nga 21 Gatonnya 28 n'amukwasa Ddamula amulamulireko Buganda. Sebutemba oba Mutunda 29 Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi II yalemesebwa okulambula essaza lye ery'e Bugerere. Ate nga 3 Sebutemba 29 yakyalira Pulezidenti Museveni mu State House Entebbe oluvannyuma lwa Pulezidenti okwemulugunya nti yali tasobola kufuna Ssaabasajja Kabaka. Nga 16 Mugulansigo 2010 abazigu twakirabye nti bateekerateekera amasiro ga Bassekabaka e Kasubi omuliro. Nga 17 Maachi oba Mugulansigo 2010 ku ssaawa z'okumakya Pulezidenti Yoweri Museveni yakyalira amasiro ago, ate era oluvannyuma mu lunaku olwo lwennyini ne Ssaabasajja Kabaka yasiima n'agenda okulaba amasiro ago. Nga 12 Mugulansigo Mukulukusa Bitongotongo 2012 Ssaabasajja Kabaka yaggulawo ekizimbe Muganzirwazza ekyazimba gavumenti ye mu kibuga Katwe. Muganzirwazza ono mumumanyi nti yali Namasole wa Ssekabaka Muteesa ow'olubereberye. Nga 3 Ntenvu 2012 enguga ya CBS Ssaabasajja Kabaka yatongoza omukutu gwa Ketu Telecom. Muwakanya 2013 Ssaabasajja Kabaka yassa omukono ku kiwandiiko ky'entegeeragana kye bayita Memorandum of Understanding wakati w'Obwakabaka ne gavumenti ya Pulezidenti Museveni ku bintu ebyenjawulo mu Buganda. Nga 2 Muwakanya 2013 gavumenti ya Uganda yaddiza Obwakabaka bwa Buganda ebyapa by'ettaka ebyali byanyagibwa mu mulembe gwa Milton Obote. Mbireko mu ngalo Mulampawo mwe temukubye engalo. 3 Bafumulampawo Ssaabasajja Kabaka yaggulawo ekizimbe ekiyitibwa Masengere nga kino Obuganda kye bwawaayo ng'amakula g'amazaalibwa ag'emyaka 60. Ekizimbe kino kyatandikibwa ku mulembe gwa Idi Amin mu 1975 era bwe yawambibwa mu 1979 ekisigala awo. Ebisembayo ebibiri nga 28 Museenene 2015 Ssaabasajja Kabaka yasisinkana ne Papa Francis mu maka ga Ssaabasumba omugenzi kati Dr. Cyprian Kizito Lwanga wali ku Ekereziya Lubaga ng'ali wamu ne Nnaabagereka. Ekisembayo nga 12 Kafumulampawo 2016 Ssaabasajja Kabaka yaggulawo BBS Telefayina ey'Obwakabaka bwabwa mu bufunze kubadde okulaga ebintu ebyenjawulo ebizze bibaawo mu myaka gino Beene ng'alamula Obuganda. Nsaba tukikubireko mu ngalo nga twebaza Katonda olw'obukulembeze eyanziza nnyo neyanzeera. Omugenyi omukulu Oweekitiibwa Joseph Principal Amaanyi nze Ssejjengo Beeka bwe mbadde tuwuliza abasomesa abeeko ekigambo kyanyisa olw'Abazambogo bonna abalala. Okunyumisa okuyiga ebintu bino era abavubuka bakuuleka Ssaabasajja Kabaka awangaali. Kyoyanziza
omumyuka ssentebe wa nkobazambuga mu ggwanga mutegedde